Prime Minister yatuwandiikidde ebbaluwa ekopi gyennyinako wano ng'atugamba nti ng'ekitongole nga KCCA tulina okuwaayo budget yaffe mu cabinet obutasukka lwakuna lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 12 basobole okugiteekateeka egende mu budget y'eggwanga bagitwale mu parliament obutasukka mwezi gwa kusatu guno. Twatudde wiiki eno ewedde ku Lwokubiri ng'amateeka bwe galagira nga tulina technical team na accounting officer executive director tutule mu budget eno. Naye ekyatumazeeko ebyewungula kwe kusanga nga budget bagisaze okuva ku billion 916 nekka ku 720 ng'olwo baggyeko obuwumbi 233. Ate nga mu strategic plan gye twakakola ey'emyaka 5 2025 2026 2029 2030 nga tugamba nti ekitongole kijja kuspendinga trillion 11 n'obutundutundu 9 ekitegeeza nti buli mwaka nga balina okuwa KCCA trillion 2 mu obuwumbi 4 naye kati bazisaze n'obutono obubadde olwenda mu 16 bazisaze ne zidda ku 720 ng'ebintu bingi ebiteekeddwa okukolebwako ebiri mu budget muno mulimu drainage master plan okola ku myala n'ensimbi ezaali badde zirina okukola ku myala baziggyeemu. Tulina Greater Kampala Metropolitan Area Project twali tutaddemu waakiri emyala 3 tugezeeko okulwanyisa ku mataba nga waliwo omwala gwe Nalukolongo, waliwo omwala gwa Lubigi, waliwo n'omwala gwa Kaliddubi ye Mayanja. Ne bagamba Kaliddubi ne Nalukolongo giveemu te sente tezimala ne kusigalako okumaliriza ogw'omu Lubigi meters 9 ezaali sigadde nga bazitaddeko obuwumbi 29 n'ezo sente baziggyeemu. Ekitegeeza nti kukola ku myala eminene mu kibuga Kampala tewali n'ekikumi kiteekeddwayo. Eno ye budget ey'okubiri ekolebwa mu period eno ey'emyaka 5 eya development plan eno development plan ey'emyaka 5 eyasooka budget 2025-2026 obuwumbi obwaweebwayo bwali 916 kati ey'okubiri obuwumbi 720 yet ng'emyaka 5 giweddeko kuba wabadde wasigaddeyo financial year 3 baba balina kutuwa oba ekitongole kukiwa trillion 11 mu obukadde 9 mu obuwumbi 9 yes mu obukadde 9 kakati sente bazisaze so twesanze ngaffe ababadde mu ffumbiro nga tetusobola kukola budget era ne kitukalubirira budget ffe tetugikoze naye kye tukoze tusazeewo okukwata ministerial policy statement eno nga figa bwe zazze ne bye bagamba okukolebwako n'ekino ministerial policy statement nga bagala tubitwalire council era ngenda kutuma executive sigenda kusobola kubeerayo executive secretary bange bagenda kubeerayo babanjulire nti bibino ffe tetuleese budget naye tuleese bye batukwasizza musaleewo ekyokukola bakansala babeeko kye basalawo. Ekyokubiri naye nze office yange kyekoze kwe kuwandiikira mukyala Anita Amongo nga speaker ne parliament yonna okubagamba nti bannange musiibe enkya n'eggulo mwogera ku nsonga ya Kampala. Kano ke kaseera ak'amazima gye bayita moment of truth. Mmwe kennyini mwe musalawo kati mwe mufuwa firimbi esembayo eggoye mwe musalawo eggoye ku nsonga eno munyigirize cabinet esobole okutuukiriza byeyama wano kuba bino byenjogerako si bigambo byange nga Lukwago oba si byaffe nga kitongole kyokka bya gavumenti yonna yakkiriza okuwaayo buli mwaka trillion 2 mu obuwumbi 4 kakati lwaki bazisala okuva ne ku 916 ne zidda ku buwumbi 720 batusuubira kukola ki ng'esente z'emyala teziriimu ez'obutale teziriimu okujja kweza Greater Kampala buno obutale obusatu mulimu akeggaba ne Usafi wamu ne Kamwoja at least obwo bozo sente za World Bank naye buno obulala kitintale n'obuno bulala obulina okukolebwako wapi temuli n'ennusu. So ez'emyala tozitaddemu totaddemu za butale totaddemu za kuteekera malwaliro gaffe masomero gaffe ensonga z'okukola kasasiro n'okumugyamu amasannyalaze wamu n'okugamba nti wateekawo recycling plant n'okugula ebimotoka ebyokuyola kasasiro buli parish ebeere n'ekimotoka tutaddemu sente za kugamba nti kwegamba ekitongole n'okinafuya n'okisekeeterera okubanga tekirina bye kigenda kutuukiriza. So nze mukimanye bulungi nti mu myezi ng'ebiri wano nja kuba nvuddewo
niye njagala kulaba ng'ekitongole kigenda mu maaso nga kikola enteekateeka okuteeka mu nkola ebirooto ebirungi bye ngenda okuleka muno mu kiwandiiko kino mu pulaani eno. Ndi mweraliikirivu nti singa sente ezo teziteekebwayo ebirooto bye tutadde muno bigenda kufa ttogge. Ate era n'abalituddira mu bigere bajja kusanga obuzibu. Abagenda okutuddira mu bigere bwe bajeti eno bw'enaaba nga nsale bwetyo bajja kusanga obuzibu. So twagala ensonga eno kujja nganga nga tuli wamu akaseera kano tulabe nga sente ezo zongerebwako. Ensonga y'omusajja ono amanyikiddwa Hamisi Kiggundu yeefuddemu koko. Yeefuddemu koko. Ate nga bwe bamuwaanawaana bwe bagiraagira bati. Naye ennaku z'omubbi zibaana. Hamisi Kiggundu akoze buli kyonna kyayagala. N'agula ba bloggers bavume Lukwago mu social media. N'agula ba political leaders banwanyise. N'agula buli kintu. Naye ensimbi erina kyetagula kyennyina. Era amazima gamutuukiridde. Njagala okubategeeza kino mu kitwale bannamawulire. Abantu abakoledde ensimbi ku mugongo gwange bangi abagaggawadde mu lutalo nga hamu alina okubawa balwanyise Lukwago. Naye in fact bali badde ate tebanyiigira kuba mbakoledde sente. Mugaggawadde mufunye ensimbi mu ntalo Lukwago zalwanye. Ate kati lwaki munyiigira? Ekyo njagadde nkayiseewaako kubanga mbalaba nga bayongera okuwulira obusungu n'omugamba bwe nnwanya olutalo gwe n'ogabalanira ku nnaku y'Abannakampala. Naye issue eri nti Hamisi Kiggundu ye yavaako amataba agaleeta obuzibu buno. Biliyoni lipooti yiino biliyoni 23 arcades mwenda ezali affected. N'okutuusa olwaleero biliyoni 23 arcades mwenda abaafiirwa 451 n'okutuusa olwaleero tebasasulwanga. N'okutuusa olwaleero anayagala kopi eno ogifuna neyo peegi eraga samari. Tugamba ku mulundi guno nga bwe tubanja gavumenti okusasula sente zino kuba Mwami Museveni yeeyama nti obumbi 23 bagenda busasula. Tubanja basasula abasuubuzi. Naye nga bwe tubanja babasasule ku mulundi guno okumalawo embeera ya impunity obwannantagambwako Hamisi Kiggundu yabasasula ng'omuntu. Zireme kuba sente wa musolo. Zina Hamisi Kiggundu yabazisasula. Toyinza kukola fujjo lifaanana bwe lityo n'ogenda ng'okimba. Mukyala Nabbanja yagenda waawo ku mulundi guli enjegalo yagwawo. N'agamba kati Hamisi Kiggundu bamulagidde simanye emyala agigaziye simanye akyuse bino amazzi. Ne bagamba gagenda kuggwawo kati amataba. Kati yamalirizza n'ensimbi yatandise dde okunoga. Asolooza renti. Amataba era gakyeyongera bweyongeza. Ekitegeeza nti buli nkuba lw'eneetonnya omusuubuzi agenda kubonaabonaawo. Tetuyinza kubeera mu mbeera yasenga vuddemu nga zeemwe. Tulina ogiteekako ekkomo. Tetujja kugiteekako kkomo okuggyako ng'obwamawole bwa Hamisi Kiggundu tubulwanyisiza. Atutte ekisaawe, atutte omwala, atutte ekisaawe Nakivubo Stadium. Atutte omwala Nakivubo ekazi 72. Atutte Jugula. Kati alumbye owina amukubye ku ttaka. Agenda ku Nakivubo settlement nayo yamutandiseeko dde ekitundu. Abaffe. Anamala kusaanikira Kampala yonna kilomita 194. Square kilometers za Kampala ziri 194. Tunagenda okukyalumunga zonna ekyapa kiri mmanya ga Hamisi Kiggundu. Tetuyinza kukkiriza mbeera eyo. Oba wendi wano oba siriiwo nsigadde ndi stakeholder mu kibuga. Era olutalo lukyagenda mu maaso. Ayinza okulowooza nti kaakati manyi muhoozi yagambye Lukwago tukuwonya ekinene kyawanga kati kyaputa mpya
Kyofa Togabye na celebrating, Namyalo na celebrating, Balamu na celebrating, Amis Kigundu na celebrating, Bosco Muwonge na celebrating, waliwo n'abaali ente 10. Oho Musaga oba ino office njirimu oba sigirimu, nze ndi stakeholder mukulu mu kibuga Kampala. So Amis Kigundu tugamba nti ayina okusasula, era kweno wengambira nga nsaba n'obwetoowaze saali yagadde bampalalire ninjagala kusaba n'obwetoowaze muganda wange muto wange Right Honorable Leader of Opposition Joel Senyonyi. Kisooka teeka speaker Anita Amongo ku nninga ne banne bafulumya alipoota y'akakiiko ka Kimosho akaatwala ensonga za Miss Kigundu n'omwala gwe Nakivubo ne gasijja ku Kosase ne bagamba bagenda zinoonyerezaako bafulumya alipoota n'okutuusa olwaleero bagituulidde baganya ogifulumya. Nkusaba ogwo omulimu ogukole Honorable Leader of Opposition. Ekyokubiri, yita amajeego mu kibuga Kampala ba member ba parliament 10 bonna balingiza bulingiza bati kyekiri awo kyekiri mu Owino kyekiri Nakivubo kyekiri Ludda bonna kusaba bayite tutuule kale obanze siriyo naye batuule bafuneko solution ku nsonga eno. Oli ajja kubuuza nti bwe banayogera kyene kibawo sigamba nti boogere bwogezi wabeerewo action. In fact ye n'okwogera bakube wakiri ku nduulu nti omubbi wuuno wakiri omuntu alabikireko naye kati bwe olabikirako mu kamera bagamba Amis Kigundu yali badde ndowooza akyusaamu bw'ati si byakuwa magezi saali yagadde ba MP kufuuka ba advisor ba Amis Kigundu. Oli mumenyi w'amateeka tulina kumwaŋŋanga bwaŋŋanzi toyise kuwa mubbi magezi nti sente bali ku ddembe kale bw'oba omenya tomenya kiro simanya bw'oba omenya tomenya mali aba ne bagibba tomuwa magezi kumwaŋŋanga nti omwala simanya gukyuse mbwe njagala obategeeza ebintu bya sente bali ku ddembe tuve mu kunoonyereza. Kyogamba waliwo atamanyi ne bw'obuuza mwana ayonka ng'asobola okutegeera ekigenda maaso mu Kampala amanyi nti Amis Kigundu ye yamenya akatali ka sente bali ku ddembe. Nkaluubirirwa n'okubagamba kuba nammwe era olunagira mutinga mugahawa kati tukitaddeyo tuti n'abazze okumenya abavubuka kawula agamenye gabadde mu butishaati bwa hams ham bwabadde mu reflector bwa ham. Yani ayinza okuwaita ntala nakkirira awo ku territory Amils gye yasalako nga yiye nga siye bakitandwe baali bazze ku mwala awo yabatwala misinde abo bagundi ne muganda we awo yalinawo ploti oyo Kirumira oba amuyita anko ne Kirumira yalinawo ploti kitandwe yalinawo ploti simanya baani bonna yabagoba ne deputy speaker yalinawo ploti tayebwa emisinde Amis nazimba empire ye Nakivubo stadium yiye omwala gugwe sente bali ku ddembe kati amutwala abeere uwe atwale Nakivubo settlement ng'essomero atwale Nakivubo bulu awo na container village mulinde mwerinde mugenda. So olita kulimba nti tebamanyi nti Amis Kigundu ekigambo ekiriwo kaakati bangi waliwo ne bekulimbizi mutwale kamera ngo oyo MP mu Kampala omuteekemu omugamba oyogera ki ku nsonga za Amis reka nga kansala n'omugamba yogera ku Amis Kigundu ndeka Amis kye yeekoze mu kibuga Kampala kye yeekoze wano mu Kalulu leero tumulowooza nti acelebratinga bucelebratinz nti tamanyi kyaliko akimanyi. Muhoozi yabagamba nti oyo Lukwago tumumaliriza twalekadde ekibuga kivunde nga tukirekedde mikono gya Lukwago naye kaakati chapter yakyuse ngakulaga nti zikatels ba mafia beddiza obuyinza gundi kyakugamba kakati ba mafia beekola ekigenyi kyovulaba nti kesisi yeyinza okugamba nti sente bali ku ddembe tunoonyereza amagye gabadde wali
poliisi eri wali abayaye babakuuma buli omu omuyaye n'agwa ku likyatwala ekyo kiyumba kye ekyagundi ekyakivumbi ekyo ekya produce agudde ku nsawo y'ebijanjaalo n'agenda agudde ku nsawo y'akawunga akasawo y'eki ne bagabana bugabanyi. Poliisi erina kyeyagambye nti ababibbye be bano ye bakubuuliddeko bagambye nti bakuteyo abantu basatu ab'ekifeesi bya nnumba paka wano kyogaa tebabamanyi. Ebyo ebikubi by'emigga ebiri awo byonna bye bazze bapangisa wano ne wano ne wali ne wali. Hamisi Kigunda awo yateekawo ne polling station box zajjulanga bwe ziti n'abagamba nsangemu akalulu kaalukwago nja kunoonya ani yakataddemu. Awo Hamisi Kigunda kye bagamba awo wansi tikaasangamu akalulu awo naggwanda aludda wa na buli wamu yeekolanga ekigenyi. Kakati yeewulira eryanyi nti amaze otufufugaza. Kyevula nsaba muganda wange Honorable Ssenyonyi yitaba MP bo baba MP baffe ensonga tutuule tulabe bwe zaŋŋangibwa ate mu mutima mulungi njagala kitwalibwe mu mutima mulungi saagala mu kitwale nti kino ki kubanga ffenna bwe tubeera mu public office batusaba ekyokukola. Nange nsaba leader of opposition tulage ku mbeera eyo ey'okuyitaba MPs bonna gye bali 10 tulabe nti batuddeko wano nange mumpite yonna gye naaba mutudde nja kujja tusalire wamu amagezi twaŋŋange eno embeera yakulwanyisa embeera wetuuse yakulwanyisa nga tuli wamu yagala then ne gye mpandikidde speaker ey'emyaka 5. eyana banje yabagadde edira tuufu nti bajeti ya KCCA okusinziira ku nsimbi ze twalina omwaka ogwedde obuwumbi 900 zakendedde okutuuka ku buwumbi 720 newankubadde ebizibu bya Kampala oba ebyetaago bya Kampala bikyali bingi. Nekino tekitutenguwa oba tekitujja mu mbeera kubanga tukyalina omwagaanya ogw'okugenda mu maaso nga twogereza ne Ministry y'ebyensimbi awamu ne gavumenti eya wakati. Era tukimanyi nti gavumenti esobola tusiwulirira naddala mu kiseera kino nga gavumenti etadde nnyo essira ku ebyo ebigenda mu maaso mu ddiiro ly'eggwanga Kampala. So yes, zakendedde naye ate n'okwogeraganya kugenda mu maaso era tusuubira okwogeraganya okwo okuvaamu ekirungi ku lwa Kampala, ku lwa bannakampala n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Sente zibaddewo zibadde zimala era zibadde zimala nga kati nga zikendeezeddwa tekinange egi kibakosaamu oba eri weewaawo ensimbi zonna bwe zikendeezebwa nga ebyetaago bikyaliwo kikosa munzirukanya y'emirimu naye ng'ate tulina obuvumu n'okukkiriza nti gavumenti esobola tusuulirira naddala mu kiseera kino kubanga obwetaavu eri bannakampala obwetaavu eri ekibuga weebuli era okwogeraganya kuno kwe tugenda mu maaso nakwo omwagaanya ogwo gwateekebwawo gavumenti mu budget process gukyagenda mu maaso tomanya kinaavaayo.
Ekizimbe ekimu naddala ekiriraanye omwala gw'e Nakivubo ne batandika okukikoona okukimenya, naye ne tudduka Bunnambiro, executive director n'atuukawo oluvannyuma lw'eddakiika nga 45 ng'abantu bano batandise okukola ekikolwa ekyo. Naye ng'ekikulu ekya byonna tekiri mu kumenya kifo ekyo kyokka, wabula okumenya ng'omuntu talina lukusa. Era abo abantu abaali bamenya nga tebalina lukusa, twakwata abaali bavuga ebimotoka ebyo batuyambeko mu kunoonyereza, poliisi kwekolako kati okulaba ani eyabadde mu lukwe luno oba mu kikolwa kino ekyokumenya ekitundu ku kizimbe ekyakatale awamu n'ekyo ekiriraanyeewo ng'oyingira mu Nakivubo settlement. Olukusa olw'okumenya ekizimbe kyonna lwa mugaso nnyo, nti tuba tukugira omuntu oyo amenya okuteeka obulamu bwe mu matigga, obwabo abaliraanye ekyo ekimenyebwa, okukuuma ebintu byabo abali mu kizimbe ekimenyebwa oba ebiri mu kizimbe ekimenyebwa awamu n'obutonde mu kifo ekyo ekimenyebwa. N'olwekyo kiba kikulu nnyo omuntu yenna okufuna olukusa olw'okumenya. Well, we are not, as KCCA, we are not in the business of speculation, especially where criminal matters are concerned. We got a lead on the persons who were demolishing. These were arrested, and these are going to be our lead to establish who procured them to start the demolition. But right now, I can't come out, or we can't come out to say that it is so and so who demolished that area. We can't speculate. We have seen many times people with Manchester United or Arsenal shirts being caught in crimes. Should we say that Manchester is the one that sends them, or Arsenal? No. That is just a shirt, that is just a jacket. But the investigations will lead us to who exactly was behind unpermitted demolition in the city, because every demolition in the city must have a demolition permit. The purpose of this demolition permit is to secure the safety of the person or persons that are demolishing, to secure the property of that area that is being demolished, to secure the people around the demolition site, and also to ensure the environment around the demolition site or beyond it is not destroyed. So a demolition permit is key, irrespective of where the demolition is taking place.